Mugakulembedde ekiro kino President Alabudde Abavubuka Taata akubye omwana n'amutta, Israel efuuse Yantisa bagidduka buddusi. President Yoweri Museveni atongozza enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze mu bitundu ebya West Nile okwanguyizaako abeeyi enteekateeka ez'okwekulaakulanya. Museveni okutongoza amasannyalaze abadde ku mikolo egyateekeddwa Minisita omubeezi w'ebyobugagga eby'omuttaka Fiona Nyamutooro kwe yeebalizza omutonzi olw'ebyamutuusizzaako jjindidde ku kitebe kya disitulikiti Nebbi. Museveni yo gy'asinzidde n'atendereza Minisita Nyamutooro olw'obuyiiya n'okufaayo ku nkulaakulana n'okubagaliza ekibiina kye ekya NRM. Bw'atyo nno alabudde abavubuka abagamba nti bakooye gavumenti ya NRM ate nga tebalina nteekateeka ya gavumenti ekwata ku nkulaakulana gye beenyigiramu, n'agamba nti abavubuka bangi bakyagaanye okukola nga beefuula abato, kwe kubalabula beekolerere bayimirizeewo obulamu bwabwe. In other words, she's agreeing with our programs. You, the young person, do you agree with this or don't you? You can't simply say, I am young. You are young, what do you believe in? I'm glad with the examples of people like Nyamutoro. And that's what all of you should be thinking about. Wealth creation in the manner we have talked about, education, health, then those will give you other things. They will give you better housing, clean water. Even before the water of the government has got to you, if you have got money, you can do Joropi and you have your own water in your own. Even power. It's good you are now having this power of the government. Bw'atyo President abantu beeyo bamusabye okubakolera enguudo, kyokka naye mu kubaanukula agambye nti zijja kukolebwa, naye mukadde kano amaanyi gavumenti egatadde nnyo okukulaakulanya abantu ng'eyita mu nteekateeka ya parish development model. So this is what we are telling you. The 1 million shillings we are giving you in the PDM, we are sure it can help you plant at least 1 acre of either coffee or fruits, or buy some pigs or some goats, so that you start. Now, on the issue of infrastructure like Goli Road, we shall do it. But the issue that we have got so many things to do. Like, for instance, in the last 3 years, we have put emphasis on PDM. If you see the money we are spending on PDM, on Emyoga, if we were to do roads, all the major roads in Uganda will be done. But we did Arua Road long ago, some years now. Ye Minisita Nyamutooro yeebazizza Pulezidenti olw'enkulaakulana gy'atuusizza mu bitundu by'e Nebbi n'ebyokwenda ne binyoozebwa. Agambye nti zaabu mungi azuuliddwa mu bitundu byabwe era balowooza nti zaabu oyo wakuyambako abantu baabwe okwesitula mu by'enkulaakulana. Your Excellency, West Nile Sub-Region has favorable geological environment for economic, precious and industrial minerals. We have gold discovered in Goli Hill and Nyagak Valley in Zombo District. We have gold discovered in River Quarry in Yumbe District, in Rana River, Isi River and Metu Sub-County in Moyo District. Your Excellency, we also have nickel at Kaza. Mu ngeri y'emu ategeezezza Pulezidenti babadde n'obuzibu bw'ebyobulamu ebitatambula bulungi g'attaka ebyenjigiriza n'enguudo embi, naye mu kiseera kino waliwo kakamunyeenya olw'amaanyi nti omukulu g'ataddemu. Ebyo nga biri bityo, Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri asabye bannaddiini balambike abagoberezi baabwe ku nkozesa y'ensimbi gavumenti z'ezzeebawo okwekulaakulanya nga bwe bazze bakola ku ndwadde enkambwe. Ssaabaminisita bino abitisse Minisita w'ensonga za Kampala n'emiriraano Hajat Minsa Kabanda ng'abadde awaayo ensimbi obukadde 10 ez'okuyambako mu kuzimba ekereziya y'ekigo ky'omutukuvu Yuda Taddeo e Wakiso. Abagambye nti abatumidde tasobodde kubeerawo naye nga ku lwa gavumenti father tusaba bannaddiini mwe musobola okugamba ku bantu bano. Gavumenti yetuwadde ebintu bingi, ssente za gavumenti, ssente zino za buli muntu yenna aba munnayuganda, ne watali munnayuganda naye ng'oli mutuuze mu Uganda era bakuwa ssente ezo, ssente za parish model eziriwo kati abantu bazirabanga entono, naye abakyala basinga obungi abalinga nze tugenda ne twewola ssente ne tusinga fridge ne tusinga ebitanda ne tusinga entebe, naye bagambye nti buli maka agateesobola kuwadde
wadde akakadde kamu osobole okubanga weekulaakulanya. Badde nsaba Father n'obuwombeefu sikutuma tisinga mu makisinzizo gano mutwogerako ku kintu ng'ekyo nti sente za gavumenti muziggyeeyo nga mwali mutukoledde mu covid nga mwembeera mu ssaala zino mugamba covid gyali covid aluma bannange ebola gyali. Hajati Kabanda agambye nti abantu okuba mu bwavu nabo ng'abakulembeze kibaluma nnyo kuba tebasobozesa kukola mirimu muvansimbi okwejjanjaba. Minisita era mu ngeri y'emu yeebazizza abasaserdoti olw'okuteekangawo enkulaakulana buli kadde. Kubanga otaddeko ettaffaali lino buli asabiramu oba ofunamu ne bateekamu eddirisa oba ofunamu kikwegamba kisinga amayumba ge tuzimba gajja kuggwawo naye ate ekkanisa b'ekkereziya tegenda kuggwawo oba ekifo kyonna ekisinzibwamu. N'olwekyo mwebale okuba nti mutaddeko ettaffaali okuba nti mukulaakulanya one thing mukulaakulanya Uganda mukulaakulanya Buganda mwekulaakulanya nga mwabadde basinziza muno. Omukulu w'ekigo ekyo Reverend Father Ron Mubiru mu kitambiro kya mmisa kyakulembedde ategeezezza abantu ba Katonda obutakoowa kusonda nsimbi kubanga obumbi obuna bwe bwetaagibwa mu myaka 2 gyokka ekereziya gyegenda okumala ng'ezimbibwa. Omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba awadde abadyankoni 16 obusaserdoti n'abaseminali 12 n'abawa obudyankoni ku mukolo ogubadde mu ekereziya Lutikko ekitovu. Omusasi waffe Thompson Kayinja abaddeyo. Bw'abadde ayigiriza mu mmisa gyakulembedde ne Vika General w'essaza ly'e Masaka Munsonyiwa Dr. Miniko Sengooba, omwepisikoopi Severus Jumba abakristo abasabye tuwadde okuzimba amasomero okuweerera abaana n'ebirala birungi naye omulimu gw'omusaserdoti omukulu kusoma mmisa n'okuwa amasakalamentu. Akuliisa kibiina kyaffe abakkiriza n'omubiri era n'okutunywesa n'omusaayi gwa Kristo mulokozi waffe. Batumiddwa gye tuli batuliise n'ekigambo wa Katonda. Abasaserdoti abagole Bishop Jumba abakalaatidde nti bakwasiddwa ekyomuwendo kino kye bafunye era n'abasaba bakyemalireko. Mayanja ondagaanya okuzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra sebo ekulagaanya Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize. Amiina. N'abateesita matovu kiriggwa jjo ondagaanya okuzisaamu ekitiibwa n'okumpulira nze n'abalinziririra sebo nkulagaanya Katonda atandise mu ggwe omulimu omulungi yennyini agumalirize. Amiina. Ssaabakristo essaza ly'e Masaka mukyala Regina Kitaka yeebazizza abazadde b'abagole okukkiriza abaana baabwe okuweereza mu nnimiro y'Omukama n'ajjukiza abasaserdoti nti bali mu nsi naye si ba nsi. Ku lw'abagole banne Reverend Father Emmanuel Ssekyajja azaalibwa e Matale yeebazizza bonna ababayambyeko mu lugendo lwabwe luno olubatuusiza ku kkula ery'obusaserdoti. Mufubye nnyo okulaba nti kino tukituukako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tetuyinza kwerabira ba foster parents baffe. Ssaalongo Thompson Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugezesa abayizi abasoma eby'obusuubuzi n'ebyemikono ekya Uganda Business and Technical Examinations Board UBUTEB kiri ku muyigo gw'ensimbi obuwumbi 87 ez'okumaliriza ekizimbe ekyatandikibwako ekitongole ekyo kisobozesa okugatta ebitongole byakyo ebirondoola ebigezo. UBUTEB egambye nti mu mbadde y'omwaka gw'ebyensimbi guno kyali kyasaba obuwumbi obwo obusoba 8 okumaliriza ekizimbe wabula nti Paalamenti yabaako obuwumbi 4 so ng'endagaano gye baakola neyaweebwa tenda pulojekiti eno erinakukomekerezebwa mu mwezi gwa 2 omwaka ogujja nga tegunnayita. Onesmus Oyesije Ssenkulu wa UBUTEB agambye nti kibenyamiza nnyo nti President Museveni bwe yagoba embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eyali eyisibwa Parliament n'ensimbi ezaali zaweebwa UBUTEB obuwumbi 4 nazo ate ne zibagibwako so ng'obudde buweddeyo. Agambye nti mu kiseera kino bapangisa ebizimbe ebisoba 4 nga babisasulira ensimbi buwanana so nga singa baali bamaliriza ebyabwe baali badde ssente ezo zikola ebirala. Agambye nti ekizimbe ekibadde bakakitambulako ebitundu 68 ku 100 kyokka n'okukiyimiriza kijja kuzingamya emirimu gyabwe. Bilioni nga 8 tumalirize ekizimbe kyaffe kituyita assessment center. Ekizimbe ekyo tugenda kubikoleramu naye n'ebintu byonna bye tukola assessment bye tukola workshops printing byonna bigenda kubeera mu kizimbe ekyo kimu. Tubadde tuuse ku bitundu 65 8 10 bakozeeko kampani ekizimba ate ne contract eyo ewayo mu February mwaka ogujja
katwali tunyonyodde parliament twetaaga sente ezo tufunamu ate tutataganya kwongezayo contract. Oyensigye okwogera bino abadde alangirira enteekateeka egenda okugobererwa mu kuwandiika ebigezo by'abayizi abasoma eby'obusuubuzi n'ebyemikono eby'omuteeko ogwa Julayi ne Agusto ng'abayizi abasoba mu 5,000 be bagenda okubituula. Agambye nti bajjayo n'enjala mu kulwanyisa obubbi bw'ebigezo mu nteekateeka eno. Babeerewo ng'ebigezo bino bikolebwa ate walabye nti kano akakiiko ke twateekako nti obukiiko buno butuula ku makya bulabye nti abaana bo bagenda ku bigezo tubayingira mu n'obusasi kati tubakola abaana babeera mu ndo bwe bakukuta naye oluusi abamu bajja n'amasimu oluusi naye tugakwata. Waliwo n'omuze nti oli bwe yalaba ekintu kiganjidde ddala bagezaako n'asindika n'omuntu omulala kutuula naye tubakwata ebiseera bingi. Ku bayizi 5,000 mu mwaka 8 mu 1995 bagenda okukola ebigezo, abayizi ab'obulenzi bangi okusinga ab'obuwala ng'abawala bali 1,872 ate ab'obulenzi bali 4,253. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Singa omubaka wa Paalamenti akola ebyo ebiswaza abeera azzizza omusango nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Singa omubaka wa Paalamenti ayogera ebintu ebityoboola ekitiibwa kya Paalamenti oba n'addiŋŋana ebintu oba n'ayogera ebigambo ebisasamaza oba ebiswaza n'alabulwa okubimenyawo n'ateetonda, omubaka munne asobola okuyireeta okusaba oba motion nti omubaka oyo ayogedde ebigambo ebyo ebiswaza oba ebityoboola addemu agaanibwe okuddamu okubaawo omukisa ogwogera, era sipiika kino baba akikubyeko akalulu ne kiyita omubaka oyo asirisibwa era taddamu kuweebwa mukisa kwogera mu Paalamenti okutuusa ng'oba oli awo wabaddewo okusaba okumenyawo ekyo. Eyaliko omubaka wa Pulezidenti mu ggombolola y'e Lubaga Herbert Anderson Burora akalambidde nti si waakuva ku mulamu ogw'okulwanyisa obukenuzi mu ggwanga lino era asabye Pulezidenti Museveni alage bulungi oludda lwagwako mu nteekateeka y'okulwanyisa enguzi. Agambye nti abantu abalyake mu ggwanga abasinga bakozesa erinnya ly'omukulembeze eggwanga n'okumukolera emirimu olwo ne babulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo nga n'abalina obuvunaanyizibwa okubagambako babatya. Olwaleero ziweze ennaku 9 bukya Burora ateebwa okuva mu kkomera e Luzira gye yatwalibwa ku bigambibwa nti yakozesa emitimbagano okuvumirira abalyake mu gavumenti n'okuvvoola n'alengezza sipiika wa Paalamenti Anita Among. Burora ayimbulwa okuva mu nkomyo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde n'alagirwa obutaddamu kuvuma bakulu n'okusiiwuka empisa. Burora agenze okukalambira nga wakyaliwo abamu ku bakungu ba gavumenti abatemeeza emabega w'emitayimbwa omuli n'abaka ba Paalamenti ku bigambibwa nti baabwebwe n'ensimbi z'omuwi w'omusolo. Bino Burora abyogeredde mu nsisinkano ne bannamawulire mu maka ge Ntinda n'asaba Pulezidenti Museveni obutakkiriza balyake ku kukozesa linnya lye okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Agala okusaba Pulezidenti Museveni aveeyo lwatu asalewo oludda kirwalwanirako bwe tuba nti nno kaakati ye yali mu kuteeka engabo kwabo betunoonya n'okusaba nti nno bateekebweko omukono ogw'amaanyi kitegeeza luno olutalo bannayuganda balulimu lwe era ye talulimu. Tunaalwana tutya enguzi nga betulwanyisa ffenna betumanyi ate betuwa obukuumi. Abatalina bukuumi baana baabwe bukuumi bwa kusoma kw'abaana baabwe, abatalina bukuumi eri obulwadde obubakwata, abatalina bukuumi eri engudde embi ate betulaba ng'abalabi. Burora agambye nti abakungu bangi banyaze ensimbi z'eggwanga kyokka nga beekweka mu linnya lya Pulezidenti olwo ne beegulumiza nga beefuula bannantagambwako. Mu ngeri emu asabye Pulezidenti Museveni anoonyereze ku bantu bonna abazze boogerwako nti ddala balyake ate nga bavumirira abo abagezaako okubalwanyisa
abo bavuddeyo okukuma mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi. Okuleeta zitanka, okuzireeta za RPG, okujjayo ebyokulwanyisa byonna ne babitunuza mu bantu, okusinga okuteekawo okunoonyereza ku biki abantu bye boogerako. Poliisi ekyotera ekutte taata w'omwana ku bigambibwa nti amukubye emiggo egyamuviiriddeko okufa oluvannyuma lw'omwana okudda eka ng'obudde buyise. Omusasi waffe Sozise Kimpirwazi kaabituwe. Omwana afudde ategese nga yenna Kalawa Kevin wa myaka 16 abadde asoma mu senior yakwiri ku ssomero lya St Mary's Senior Secondary School Essanje nga kigambibwa nti ku lunaku olwokusatu olwa Ssabbiiti eno yennyini omwana ono yava awaka nga tagambye taata we n'agendako mu katawuni akeeka kuuto mbundo okusayisa siddi kyokka n'akomawo ssaawa nga 4 ez'ekiro nga taata we yali yamulinze dda nga era abadde amunoonya nga tamulaba. Taata we bwe busungu okumweta embejjoba n'akwata omuggo n'atimpula omwana ono okukamala era bwe yalaba ng'omwana ono ali bubi kwe kutegeeza asikaali n'amulagira amutwale mu ddwaliro ly'e Kakuuto. Eyo ne yajjanjabiddwayo ennaku 2 abasawo b'e Kakuuto ne bagaa nti bajja kumusobola kwe kumutwala mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka gy'assizza ogw'enkomerero olunaku olwaleero. Amawulire g'okufa kw'omwana bwe gatuuse ku taata we Ssengo Fulgencio naye n'azirika n'addusibwa mu ddwaliro ery'e Kakuuto ly'e Center 4 ng'eno nno abasirikale aba poliisi Kakuuto gye bamusanze ne bamuteekako obunnyogoga. Ssentebe w'ekitundu kino eky'e Kakuuto kyakuwadde Max ategeezezza nti taata ono ayinza okuba teyagenderedde kutuusa ku bulabe ku mwana ono kyokka yanyiize nnyo olw'engeri omwana gye yeeyisizzaamu era ng'omulambo guno ogw'omwana gutwaliddwa mu kitundu eky'Ensenyi mu ggombolola y'Ekibanda mu disitulikiti Rakai gy'ogenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Ku lwa CBS FM radio ey'obujjajja nze Sozise Kimpirwazi kyotera. Bannarotre mu klabu y'Emmengo n'ekibiina ekya Spina Bifida and Hydrocephalus Association Uganda basiibye mu kukola bulungi bwansi nga babangula abantu mu bitundu eby'ebuloba n'okubajjanjaba endwadde ezitali zimu ku bwereere. Abantu bano bajjanjabiddwa endwadde ez'amannyo n'okugakuula, okukeberebwa mu Kenenya n'okubudaabudibwa eri abalwadde, okunnyonnyola enkola ez'ekizaalaggumba, okugema abaana endwadde kattira n'endala nnyingi. Olusiisira lw'ebyobulamu oluteekeddwa Bannarotre nga lutumiddwa Buloba Monthly Medical Outreach nga luyindidde ku kyalo kya Nsibambi e Buloba ku ddwaliro lya Rotary n'obubaka eri abantu okwekebeza nga endwadde tezinnasajjuka. President wa Rotary Club y'Emmengo Pafra Mulambuzi agambye nti baasalawo okuteeka ebyobujjanjabi mu bitundu oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo obwetaavu bunene nnyo eri abatuuze. Tetulinaawo kifo kijjanjabirwamu. Ekifo ekisooka kijjanjabirwamu ebiseera ebyo kyalinga nga kiri walako nga kiri eri gye bayita e Bulenga. Kati ng'omuntu okuva wano okutuuka e Bulenga kimutwalira ekiseera kinene. Twaba tukola ekifo kino era ebiseera ebyo baakikolera nga kiyamba abantu paka e Bujuuko nga bonna bajja wano. Tusalawo nti ekifo kino mu kiseera kino tukikozese mu kugezaako okujjanjaba abantu ebikwata ku mannyo, okubagema n'okubayigiriza ebikwata ku byobulamu ebyenjawulo. Kubanga abantu abamu oluusi obulwadde buba busaana kwogera naye bwogezi n'alyoka ategeera obuzibu bw'alina n'addayo n'akola gavumenti no musujja gw'omugaaniddeko bw'omutegeeza nti ojja kwambaka mu katimba k'ensiri n'akimanya ekyokukola ojja kwesanga ng'ate obulungi oguddako tasikomyewo ku bulwadde bwe. Omwogezi wa klabu y'Emmengo Rotarian Ruth Nalujja era nga yesenkulu w'ekitongole kya Spina Bifida and Hydrocephalus Association agambye nti beetaaga obuyambi eri abaana abatawanyizibwa enkizi n'emitwe egizimba ku bujjanjabi bwabwe kubanga obujjanjabi bwabwe bwa buseere ate nga mu Uganda mu bifo ebimu tebuliiyo. Awanjagidde Bannarotre nga bwe bateekateeka emisinde egy'okulwanyisa kookolo okuteekawo enkola endala eziyinza okuyitwamu okuyambako abantu abalina obulemu obw'engeri eyo. Buweebwa buli mwana singa abanga yeekebejjeddwa era ne kizuulibwa nti omusulo tasobola gusiba bulungi ne pupu amuyitamu ne tumuwa obupiira ne kibawel kit oba ekyo kye tukozesa okulaba nga ekikola enema okulaba ng'omwana ono afuluma bulungi. Ebikozesebwa bino mu Uganda tebiriiwo naye tufuna bannaffe okuva e Belgium ne batuweereza ku ebyo bye bakozesa ne gavumenti yaffe ekimanyiiko, so okuyita mu Rotary Club n'ebitongole ebirala ne bannakyewa abalala
tujja kulaba nga twongera eddoboozi tulabe nti ebintu bino nga mu ggwanga bituusibwa bulungi okulaba nga tewali muntu n'omu alekebwa mabega mu nsonga z'okujjanjabibwa. So tukubira bannarotary abalala bonna gye bali nti obujjanjabi bw'abaana bano abasipina bifida butono ddala mu ggwanga. Bino bijjidde mu kiseera nga bannarotary mu Uganda ne mu club y'Emmengo bateekateeka okukyaza district governor wa Rotary District ya Kenda mu 2013 Agnes Batenga nga 5 omwezi guno mu lutuulo olw'enjawulo olunabeera ku Popo mu Kampala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakyabasafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 439 377. Club y'omuzannyo gwa rugby eya Walukuba Barbarians esitukidde mu mpaka z'omuzannyo gwa rugby ez'okukuza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 31 mu mpaka ezindidde mu kisaawe Wankulukuku olwaleero. Walukuba Rugby Club okutuuka ku buwanguzi buno ekubye Rams bwe bazannya mu Rugby Premier League obugoba 12-7. Ate mu mpaka za rugby w'abakazi club ya Avengers ewangudde ekubye Lady Pacers obugoba 7-5. Omulangira Daudi Kintu Wasajja yagaddewo empaka zino n'okwasa abawanguzi ebirabo era ne yeebaziza nnyo ekibiina ekitwala omuzannyo gwa rugby mu Uganda olw'okukolagana obulungi n'Obwakabaka mu kuteekateeka empaka zino. Subire n'abawagizi banyumiddwa n'abazanyi tweyanza bannaffe aba Uganda Rugby Union abasalawo kukwatira wamu n'Obwakabaka okujaguza amatikira ga Ssaabasajja. Kiseera kya kusanyusa tweyanza Katonda akumye Ssaabasajja obulungi n'amuwa obulamu obulungi n'ebirungi ebituuse ku Buganda ne Uganda byonna ng'abiisa mikono gya Ssaabasajja. Tweyanza abawagizi bonna ababadde ku mupiira guno ate tubasaba n'olulala beetabe obukujjuko bino. Minisita Abavubuka ebyemizannyo n'ebitono w'ekitiibwa Salon Robert Serwanga yeebazizza nnyo Maaso Mogi olw'okuba abavubuka omwaganya okwolesa ebitone byabwe. Muzannyo guno gwa rugby muzannyo munene ddala nga bwesanga nti mu nsi yonna kulabibwa abantu abasukka miliyoni 5. Kakati Ssaabasajja Kabaka agamba naffe mu Uganda ne mu Buganda tulina okuwa abantu omukisa muzannyo guno gwa rugby. Era nga minisita Ssaabasajja ey'ebyemizannyo tugenda kuba tutunulira omuzannyo guno okulaba gwagasa tutya kubanga nagwo gutambulirako ebintu bingi. Abawangudde empaka zino abawalukuba Barbarians bafunye obukadde 5 ate aba Rams ne abakutte ekyokubiri bafunye ekirabo kya bukadde 2.5. Mbakazi Avengers efunye kavuwa bukadde 2 songa Lady Pacers abawangudde ekyokubiri bafunye obukadde akadde 1.5. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana Omuganda aguyita muwakanya omwaka 2024 bwe lwali bwe luti mu 2016 Pulezidenti Yoweri Museveni yakyamula abantu b'e Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso bwe yalagira abasawo bonna abaali baweereza ku ddwaliro lya Mpumudde Health Center 3 bagobwe ku mirimu n'abakozi ba gavumenti bonna abatuuze be baali beemulugunyaako nti beebulankanya ku mirimu. Pulezidenti yali agenze Nakawuka okwetegereza engeri emirimu gye gyali gitambula naddala mu byobulamu n'ebyenjigiriza wabula abaali ku mukolo abatuuze beesuulangayo omu ku omu ne bamulumiriza bannansi nti baali babafuukidde olumbe lw'ekirago. Baategeeza nti abasawo baali ba bulumi nnyo nga nti babakambuwalira ebitagambika ate ng'eddwaliro babeerayo balirirwe ku mirimu nti bajja kikeerezi ate ku wiikendi nga kyenkana tebakolera ddala eddwaliro baliggala ssaawa 6 ez'emisana ne beddira eka. Mwami Museveni yayitayo abasawo bonna ne badda mu maaso n'alagira yali minisita abakozi mu budde obwo Mululi Mukasa nti abanoonyeze gye badda naye Nakawuka baveeyo olwo abatuuze ne bamukubira emisira egy'okumukumu.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School erweza Kajansi mailo 7 ku Lwentebe essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6. Ekiri e Iran bunkenke bwerere oluvannyuma lw'Abayudaaya okutta abadde omukulembeze w'ekibiina kya Hamas Ismail Haniyeh era agavayo gagamba nti Aba-Iran kaakano batya n'ebisiikirize abakulembeze baabwe okuva ku ntikko babakyusiriza abakuumi. Ismail Haniyeh baamutidde mu kibuga Tehran mu woteeri mwe yabadde asuze ng'agenze ku mikolo egy'okutuuza pulezidenti wa Iran omujja Masoud Pezeshkian. Alipoota okuva mu nsonda ez'enjawulo zikakasizza nti bambega ba Israel ab'ekitongole kya Mossad kyabatwalira ebbanga ddene okuteekateeka olukwe lw'okutta Ismail Haniyeh nti era ekyentiisa ennyo kyalaze nti baamuteze ebbomu mu kisenge mwe yasuze gye yamusse n'abadde omukuumi we. Alipoota endala zigamba nti Haniyeh amaze ebbanga ddene nga buli lwakyala Iran wooteeri eyo mwabadde ng'asula nti era aba Mossad bwe baakimanya kwe kumulinnyanga akagere nga kirowoozebwa nti obaolyawo n'ebbomu ezamusse baali bazitegayo dda. Wabula alipoota amagye ga Iran gye gafulumizza leero ewakanyizza eby'okumutisa bbomu egambye nti Israel gyasindise busindisi kikompolana ekikuba wooteeri eyo nti kyokka kyaviiridde kumpi n'awali wooteeri. Kitegeezeddwa nti abasirikale abawerako ab'eggye lya Iran erikuuma abakungu bangi bakwatiddwa so nga n'abakozi ba wooteeri Haniyeh bwe baamutidde okuva olwo babadde babakunya enkya n'eggulo kamera zaabuyeddwa n'ebyuma bikalimagezi. Kaakano abakungu abasinga obungi mu gavumenti ya Iran babakuuma butiribiri era omukulembeze w'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei olwamaliriza okwogera ku mukolo gw'okuzika Haniyeh amagye gaamuddusiza lutali luno ekyongera okwoleka okwekengera okw'amaanyi okuliwo. Singa kikakasibwa nti ddala Abayudaaya baateze ebbomu mu wooteeri Haniyeh mwe yafiiridde kyongera kuba ebituli bingi ebikyali mu byokwerinda bya Iran. Bannaffe